Muhoozi, 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 Muhoozi Wegendereze, Muhoozi Wegendereze, oja kutuletera obuzibu. Kale tukwaliriza nya tulaba ku embozi muyuji nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndino mukyalo wa Kabi Asha nava na matovu awotogere sawa zino mu ggwanga erya Ukraine olutalo lukyagenda mu maaso ne ggwanga erya Russia bakyagenda mu maaso n'okulwana owaye byanfuna nakulaga maanyi bye bibasumbwa kakati amawanga gonna agasinga obungi gavudde ne galaga obutale mu mativu olw'eggwanga erya Russia okuvayo okulumba Ukraine era nga bagamba nti Ukraine kyeyakoze tekiriyo kintu kya bujozi nnyo okulumba eggwanga erya Ukraine Russia nga yerumba so kakati twabadde tukyali awo mutabani wa Museveni Muhoozi munamagye n'avaayo ku Twitter ye n'alaga nti because kati first son ye bw'alaga nti kiryoke Russia okulumba Ukraine abanga laze taata we side gyaliko ne gavumenti okutwaliza wamu okitegeera yalaze nti batuufu okulwana yalaze nti Russia ntuufu nnyo yakoze kituufu okugenda okulumba okuvayo okulumba Ukraine okitegeera naye ng'ate nga bakutegeeza nti amawanga amalala naddala ag'amaanyi ge tubalira mu luse lw'aba super power gavuddeyo ne ganenya nnyo Russia okulumba Ukraine kakati mutabani wa Museveni yagambye bw'ati okusinziira ku kiwandiiko BBC News Africa kyafulumizza bawandise bati nti son of President Museveni and commander of Uganda's land forces General Muhoozi Kainerugaba has expressed support for the Russian invasion of Ukraine. Bana oluzungu bantu simebi munasonyiwazi zendi bunda masaka then nabaja wansi ne bagamba nti he tweeted that the majority of mankind that are non-white support Russia's stand in Ukraine. Okitegeera kati okusinziira ku kiwandiiko kino Muhoozi kyatadde ku mukutuko gwa Twitter oba obubaka bwatadde ku mukutuko gwa Twitter yes. bulaga obulaga nti naye omu ku abo bawagira Russia okukuba Ukraine. Okitegeera tulagawa naye kakati nga Uganda tulagawa kisobola okutukosa olw'ensonga nti Omumerika bwakulaba Uganda nti owagira Russia kyonga to Omumerika tawagira Russia ayinza okutunuulira ennyo ayinza okuteekako amaaso olw'ensonga Amerika akuwa obuyambi Amerika akubeererawo naye nga bakyatuwa obuyambi bujja obumu bujja nti Amerika akuwa obuyambi kati buli lwakulaba nga ofunye ebirowoozo ebyawukana n'ebibye yagalagaana ate kukutunula n'erisa ejjogi anti oba ofuuse ttiimu eri oba ofuuse kiiso okitegeera so kyetulowooza ate nga sina Amerika yokka n'amawanga amalala kale fine banza okwesigulya ku China kubanga China ali ku ludda lwa Russia omuchina yali ku ludda lwa Russia kati olwokuba nti nno bano ndoze n'ekisaawe kyaffe laba kati abachina bakitwala okitegeera kati olwokuba nti bo bakolagana naye ndoza bayinza okwogera Russia naye nga ate ekyo bw'omanya nti ku ssade mu bendala kiba kitukosa kubanga tulina amawanga ati nga bamutegeezezza Amerika tawagira Russia kyakola Omungereza twali lya Bungereza Omungereza tawagira mu Russia kyakola kyokka nga ate jjukira ne Bungereza eri obuyambi obuvaayo bujja mu Uganda kakati gwe first son nga Muhoozi bw'ovaayo n'olaga side kiba kikyamu naddala ng'ensi ezisinga obungi ziraba nti Russia kyakola kikyamu naddala nga tukyagabiddwa obuyambi ensinga za Amerika ensinga zi Bungereza
mutabani wa Muhoozi mutabani wa Museveni Muhoozi first son okoze kikyamu okitegeera so kye twetaaga okubanga tutunulira nnyo kyokka ate era n'olutalo lujja kuggwa ensi ziddemu zitereere Ukraine ejja kuddamu eddemu etereere eddemu ezimba ekyo kyokka tejja kubeera bweto mirembe na mirembe naye Ukraine nasigala ekutunulira etya okitegeera kubanga kisokera ddala okyali munafu nti essaawa yonna osobola okwetaaga obuyambi eri Ukraine n'obutali buyambi nti Ukraine yennyini ennyini esobola okukozesa abaoponenti bo okusabula obukuluba mu ngeri oba endala kubanga amaanyi egalina wadde nga olwo ezizisingako kati nga bolaba nti Russia esingako ku Ukraine naye ng'ate olaba nti naye Ukraine efunvidde egamba temunagye muntwala okitegeera naye ng'ate y'amaanyi kuba kati ffe ebyokulwanyisa byaffe bye tulina wano tulenza kati Ukraine oba yasituse kujja kutukuba etukubira mu ssaawa busaawa nga tuli ku ttaka okitegeera so gye tulowooza nti noba oli awo first son kyakoze si kituufu okuvaayo n'alaga sayidi amangu naye bamunenyaakooyo anenyezebwa kikirizibwa anenyezebwa yani butanenyezebwa olaba banenya taata we mukulu Museveni olaba bamunenya mukulu Museveni naye kati omwana okitegeera naye nga kyendowooza nti mukulu Muhoozi tukuwa ekitiibwa ssebo era ssebo tukumanyi tukutegeera bulungi nnyo woli ssebo tukuwa ekitiibwa oli musajja munnamagye ate nga nandabawo naawo project Muhoozi so tukkiriza nti essaawa n'ojja kujja mu byobufuzi ebyawamu ssebo weesimbewo tulabe akalungi kanakkira naye essaawa zino nga wakyaliwo enneeteekateeka gye weeteekateeka teyandivudde mu kintu ng'ekyo oba n'awagira kintu ng'ekyo yandigambye naye lwaki wayi kati ate ye yazza ate kwonoona bwonoonyi so kyetusuubira nti nno tekyabadde kikyamu kakati twabadde tukyali awo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'avaayo n'agamba nti ng'ensi zonna abantu bonna nga bavuddeyo okuwakanya ebikola bya Russia okulumba Ukraine watali musango kyokka ate laba first son ebirala ndowooza ogenda kubirabaawo ogenda kubyesomera awo sinze nga bye yawandiise kuba egasa embiri ebyokutokyalinga ebibazo batokyalinga abantu nti abantu bana batokyalinga abantu abassa abantu ate katuli abavuddeyo kati bakoze ekyo kitegeera so yavuddeyo n'alumba Muhoozi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga awakanya ekya Muhoozi okuvayo okuwagira Russia okulumba Ukraine okitegeera so kakati yaloza obutali mu mativu naye ku sayidi eyo era nga bwokimanyi nti yabadde ateeka okuvaayo nga munnabyabufuzi era alina okubako neggolo naye gyagoba alina okusengeri gyalabamu n'okutali kuba nti mubimukolera aba ateekeddwa okuvaayo kubanga alina steeke waba talinaako kyayogedde ku nsonga ngaera twebuuza pulezidenti yabadde kibamuzibya omumwa naye nga kyetulowooza nti mukulu Muhoozi wabuzeemu kaawo naye nga mukutegeezeza olulimi lwawabye Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba mukulu Muhoozi naawe kyewakoze si kituufu n'akatono so katubasabire naye nga si byangu nnyo n'akatono bannange omukulu Geoffrey Lutaaya nga yalabye olw'ekivulu mulamu ekivulu kyasaze Geoffrey Lutaaya ku Labonita wano n'Abannayuganda temuli bangu Abannayuganda si bangu Abannayuganda mwagala ki omusajja n'ategeka ekivulu kye ku Labonita ne mumuziira ekivulu n'ayimbira obutebe yayimbidde butebe waliwo gamba nti bamwabaddemuuko naye temwabadde mukwano gw'amaliyaki yakubidde abantu ndooza mwabaddemu abantu nga 10 badde bawera naye ate nze yakoledde abantu 10 naye obanenyamuuko omulamu waffe oyo kubanga ekivulu ekyo teyakiranga nnyo jjukira baakatendongo abantu tebanneesetinga bannanga abayimbi abantu tebanneetegeka kujja mu bivulu ebyo okusinga
abantu bajja mbivu naye issue bw'ate enkuba bisubi ebyo byonna byabikutteko issues general yabadde bweti lwaki ekivulu ekyo kya floppings tekyakoze ekisokera ddala twagava mu valentine eno abantu babadde bakyakadde nnyo ekisokera ddala ate bakyakala ddala n'okuva nga bebbirira ng'ogyeko abantu okuba nti bakyakadde nnyo awo wennyini gundi ebadde yakavaawo bano ba aromatic babadde ne Abitex n'abayimbi be awo wennyini n'atabike yafuna Abitex ati kyenkulaga nti yabeerawo n'afuna abantu shows za mirundi ebiri olw'omukaaga ne Sande okitegeera kati ne tujjako kati bwe bamaliza ne bavaawo bannannyini kifo abakolerawo aba Ebonies nabo ne baddawo ne bakolerawo shows zaabwe kyokka tejjukira ab'emirundi ebiri abo babadde balanga nnyo nga bw'okiwulira babadde balanga nnyo naye kyajjofule nze nawulidde ku musala nabadde sikimanyi kati jofule obuzibu bwe bafunye nti babadde tebalanze kimala kyokka ate mu kusoma gwe yafunye nti wabadde wakavaawo wadde bava okukolerawo era nga bamizannyo okitegeera kyokka ate ekiyinza okubeera waasi ekirala nti Jofre Lutaaya si wala Bonita wa kalenda walwende ngogende wandegeya wa big zone okitegeera Jofre Lutaaya ene y'Abafrica ya bagita bacha ngogende wandegeya gundi wano eyo naye agikuba kakati yabadde nokuteekera esegeze eri y'abayimbi nga basheeta n'abatali basheeta mwebali kati eri omuyimbi nga bwategekera kula Bonita awo ne baba yagala nnyo tafuna abantu ate baba bategekawo ne baba yagala nnyo ng'afuna abantu so kakati Jofre Lutaaya timing yabadde mbi kyekisookera ddala ate bw'oleeta n'ekino nti badde bakulembeze nnyo ku show ate tewalina luyimba lupya okitegeera n'ekyolimba kinawo kitaba kya luyimba lupya Jofre Lutaaya n'abawagizi be naye abawagizi be obategekeddewa obategekedde ki era mu budde ki timing okitegeera so kye ndowooza nti nno byamukosezza nnyo omukulu Jofre Lutaaya naye nga sabo tukusaasidde nnyo kuba nti ekivulu kyakusaze si gwasoose wano akalenzi kano kagundi tebitera musalaasala nga y'omuntu kana akalenzi kano akave Nigeria ono muwala wa Gashumba Shira Gashumba kayesibako ennyo Kaluga nakajja ono ekivulu ne kakisala ssebo toli wekka kyamusala ekivulu kyasala kali kinene mukati eyo teyali gundi eki lihaso okay kale bwete bwetambudde today ku Emboozi mu Eugene naye nga teweerabira subscribinga tubeere nga tutambula ffenna tubadde wano leero ku La Trends Boutique eri wano e Makindye okulira na KCCA tuli mu maaso ga Makindye Medical Center wetuli butereevu nnyo wano so wegala ogula ku ngoye ezakabi jangu engoye weeziri t-shirts ezakabi amasaati agakabi engoye ez'abakyala budresi buno bwakabi blouse bwakabi bwona bwebuli engato ez'abaami jean ez'abaami sweater pants buli kyonza okulowooza nga kyakwambala ekyo abaami n'abakyala wekiri bulungi nnyo engato ez'akabi nazo weziri wallet abasajja mulekera okuteeka sente mu mpale oteeka obuteesa sente mu mpale ba ne wallet omusajja w'omulembe guno alina okubeera ne wallet kale buli kyoyagala nga kyakwambala wekiri ku La Trends Boutique e Makindye bwe tubutambudde sorry